Bujja kukyajja kutereera naye ensonga abasawo baŋŋamba bw'omwana ono ajja kutereera kubanga si wa kulongoosa mutima. Baŋŋamba mbu buli lwe kasita n'abeera nga mutwala mu eko nga ekyo ekifaananyi we kijja babeera bamukyusiriza eddagala. Baŋŋamba mbu eddagala eryo lya bukadde 3.5 okutwaliza wamu. Bw'ava mu eko nga bamukyusiriza eddagala mpaka ekituli we kinaasiiringa bulungi. Alina ekituli ku mutima. Alina ekituli ku mutima. Wangambye olina abaana ababiri abalwadde. Omwana kimu aba abaana omulala omulwadde w'omutima? Omulwadde omulala w'omutima y'ono omukulu. Naye bansindikako mu eko kubanga akaaba ekifuba. Bw'atuuka okukaaba ekifuba oyinza olowooza leero ate tagenda ssulawo kubanga ne lita 5 newe kibeera kikopo kimulema okusitula. Ate naye kati yatandise naye kusanyalala. Atuuka wabanga atambula amagulu ne geesiba n'abeera n'ayimirira nga kasiru. Ne wamuyita tendo takola ki? Takuddamu. Kati we nakinnyonnyolako omusawo nga ndi ku kitanda ku ono n'amukebera omutima n'aŋŋamba nina omutwala naye mu eko. Bamwanguyire yali ampadde gwa mwenda. Kati ogw'omwenda ne guyitawo. Era we nabadde mu ddwaliro yazzeemu ne bakola ki? Ne bampa luno olupapula ne baŋŋamba mutwale mu eko. N'ampandiikira. Kati bino nagenze mu eko ne bampandiikira mbu ono balina omumukeberera zino n'ono naye balina omumukeberera zino. N'oli 17. Okukebera obukebezi oli omu 17. Gyemitwalo ndabawo ng'emeka giringa. Oyo mwana wakizuula ddi nti alina obulwadde bw'omutima oli omukulu? Nakizuula mu guno omwaka. Kale ng'okuva dda yali akaaba nga ŋŋamba maama mu kifuba munnuma. Nze nga mmanyi nti oba ng'eddalu ly'abaana baali bazannyira ku ssomero oba munne n'amusukuma oba ne balwana oba kiki. Nze nga sikola ki sikitwala nga kikulu. Naye kati mu guno omwaka we ndabidde nti kubanga nalabye nga kigenze kimukulako. Twali tutambula yatuuka nampita maama ne yeesiba omulundi gumu. Twali mu kkubo katono n'emmotoka zitukoone ne musitula ne muteeka wali mabbali ne mulinda ne kimuvaako n'alyoka tutandika otambula nannyonnyola. Kati we nakinnyonnyola omusawo naye kwe kumbuulira ekyo. Dokita n'aŋŋamba mutwale mu eko bw'otamwanguyire ate nno ayinza ofuna obuzibu obw'amaanyi okusinga ate ono. Ekyo kati ekitegeeza kuva emabega wadde nga obuyambi okufaayo wali wakuwa muto nga tomanyi nti n'omukulu alina omutima? Nali neemalira nnyo kuwona omuto ng'omukulu nga ndaba kutubeera ffenna mutuma tendo genda kaleerwe ng'agenda oba agenda okole kino yoza ebintu nkimiraako ku mazzi nga ndaba nti ki nga ndaba. Sarah, omwami wo owandyetaaza okugamba nti omukoowole gy'ali asobole okuba ng'akuddukira kuba yakudduka ng'olwedde olina omwana omu w'omutima. Ssaawa zino baweze 2 osobola mukoowola oyinza tomanya oba bw'akulaba ng'oli kumpe wayinza okudda musobole okujjanjaba abaana bano. Noono omukulu naye akimanyi nti mulwadde kubanga twaliko ku kyaki ne mutwalayo omwana nti bamusabire omutima ogwo we yali ng'agukaaba. Naye mwennyini ebiseera ebyo yali musabi ng'atudde mu ntebe. Pasita n'aŋŋamba omwana oyo mulwadde n'aŋŋamba omwana oyo alina obuzibu ku mutima gwe. Neera naye we twali nga tuddayo waka n'aŋŋamba omwana oyo toddamu muboggolera, toddamu muyisa bubi, toddamu musituza bizitowa. Mulwadde wa mutima kubanga omutima tegukola ki? Teguwona. Kati ye ekyamuddusa mbu yalinako first born omwana omulenzi senga kati alina emyaka 2. Mbu yafa nga mulwadde wa mutima. Ekitegeeza omutima it's a family disease ng'eva side y'omusajja. Nange bwe ndaba ndowooza kyekyo n'afunamu okutya n'amanya nti tebawona kyo. Oyo mwana gwe wali omuzaala oba muntu mulala? Yali mukyala mulala naye nga baali baayawukana. Mukyala n'afumbirwa walala. Kitegeeza ayinza oba nga teyakudduka musajja watulwa kwagala naye yafuna ekyekango ng'alaba alina ekizimuzimu ekimogoberera.
kati Madam Stella abaana bano bali abatya babaawo batya mu ngeri y'okulya kuba kati nze bw'oba oŋŋamba situation gy'ondaga yonna gy'ombuulira ani abayamba n'abawa ekyokulya wano wemuli? Teri atuyamba neera nga we tubeera muno mu nnyumba teri abayamba ate mubaawo mutya mulyaki wano omwana ono kansuka ŋŋambe kati nti ye maama aliwa yenna oyo omulwadde w'omutima ono omulwadde w'omutima kubanga bazuukuka wano n'afunawo ono munne ne bakkirira Kaleerwe nga bw'omanyi nti Kaleerwe katale ka bonna era ogenda okulaba ng'atuuse ng'agamba maama ndeeseeyo kino akijjawa awaliyo gw'omusindika n'omugamba nti genda oba alinayo muganda wo oba omuntu yenna gw'agamba nti wuyo agenze mujja ku ebyo talina gwakijjako abijjawa sigenda kulimba nti oba mmanyi nti oba wano naye nze ndaba nga akkiridde mu katale neera ogenda okusanga ayinza okujja ng'akaveera kalimu omunwe gw'ettooke kalimu omunwe gwa lumonde kalimu obumonde 6 nga kalimu kakaloti kamu kalimu obutula 4 neera obwo bwe batuuka wano bwe bakola ki kitegeeza alonda bironde n'aleetera banne ne bafumba ne balya bannange omulabi waffe omulungi wa ABS TV embeera ensuseeko olwaleero mpulira nange eringa enkutteko mpulira enkutteko si kugamba nti eringa enkutteko kuba bw'otunuulira omwana ate gwe boogerako omulwadde essaawa yonna gwe balina okwanguyira okusobola okuba n'obulamu ate yatambula mu Kaleerwe okulondalonda ebyokulya mikwano gyange tuddukirire amabujje gano tusobole okuba nga tuyamba abaana bano tuddukirire nakazadde w'eggwanga ono kuba kiseera kyonna agenda kuba nga asumulukuka naye bambi naye waali talina kintu kyonna kisobola muyamba gambye ekabe by'eddwaliro talina na kimu kyalina awo enkugambira nti kyonna ky'olina ekisobola okuba nga kiyinza okuyamba omukyalo ono mudduukire osobola okuba nga omuyamba akati abaana bano singa bukya ku makya omuntu n'agamba nti baagala kujja kw'abaana kuba abalabi baffe abali eyo bayamba mu ngeri z'enjawulo bwe baagala kujja kw'abaana bano oyinza okukkiriza bwe mba nga mmufunye nga naabalabirira bulungi n'abanyambira ne basoma beera siina kyakkola bawaayo kasita kiri nti basomye bali bulungi banga bwe babeera obulungi nange muli mu mutima mbeera ndi bulungi kati gwe mulimu ki gw'osobola okugamba nti gw'osobola okukola kubanga bwe ngambye nti abale baffe bayamba mu ngeri y'enjawulo omuntu ayinza okuba nga alinayo omulimu ng'asobola kugamba nti kankuyite nkuwa omulimu kuba saawa yona ogenda kusumuluka ekyo ndowooza essuubi naawe olirina kati mulimu ki gw'osobola gw'ogamba nti guno nsobola gukola emirimu nandibadde nga nsobola okugamba nti nno abantu abali eyo nti oli ajja kumpa omulimu naye essaawa eno famire gye nnina omulimu gwagenda okumpa ekinene ennyo ajja kumpa 15,000 ezo mbeera siina engeri gye nsobola okuyimirirawo n'abaana bano nga kwe kuli ennyumba kwe kuli okulya kwe kuli okusoma kwabwe kwe kuli n'ebyeddagala lyabwe naye kye mbadde nsaba kwe kunziruukirira nfune ka kapito kasita banziruukira ne nfuna ka kapito ne banziruukirira mu byokulya n'ebyokunywa ne banziruukirira nendaba nti bwe mba nsumulukuse bulungi nze tewali buzibu bulala kapito wemba nga muyina ntandika nenkola kubanga nze nalina kapito yali ya 10,000 naye kwejo 10,000 we nali nga kwejo 10,000 nga kwendabirira abaana we mbasomeseza nga nange okwerabirira ng'omuzadde maama waabwe nga bambala balya banywa beebaka kweyo kapito wa 10,000 kati kyembadde nsaba abawuliriza banziruukirire ku byakulya byakunywa bya mu ddwaliro ku by'abaana banyambeko bafuuke maama gyendi bafuuke taata gyendi bafuuke abooluganda lwange kubanga siina wa luganda gwe nsobola okugamba nti wuuno ab'eŋŋanda gye bali naye teriyo gw'okubira essimu nakkiriza
ku bbanga lye namala nga mbeera awo Mulago teriiyo n'omu eyali ambuuzizaako nti oba oli otya oba omwana mwavaayo oba kiki taliiyo. Ndiwo mpozi Katonda yekka yambuuza nange ne muddamu. Naye ekyembadde nsaba banziruukirire nga wekisoboka awakatono wakanene konna byonna Katonda ajja baddizaawo. Siina kintu siina bantu sibamanyi sikola ki naye nange Katonda ajja baddizaawo we banajja badduukirira amabujje. Nti programu embeera ekutuma kola ekyo kyotandikoze omukyala ono mulaba embeera gyalimu naye akabuzo kati simanyi oba embeera g'omulabi wa faali eyo yino omulabi wa ABS TV embeera omukyala ono gye mulaba gyalimu simanyi kyolowooza simanyi kyomuteeketeekedde. Ffe wano ku ABS TV tuliwo okuyamba abantu ne tubabaleetera ne tubateera ku kamera naffe kyetunaba nga tusoboddeyo kyonna. Naye naawe omulabi waffe omulungi bakansala baffe tune bakansala b'abakyala waliyo ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abaana banange musitukiremu tusobole okuba nga tuyamba abaana bano kubanga obulamu bwe balimu boosi bwe bulungi wadde bw'oba oli muzadde n'otuuka wano we tutudde ne bakulaga omwana omuto gwandibadde otuyisa munaye tosala wali kkubo tokkirira wano togenda wali bayaayi bajja kukwata naye ng'ate yalina okusala n'abayaayi abanywedde enjaga baliwa ng'anoonya kyakuliisa maama n'abaana. Simanyi naawe omukyala ali eyo nabagambye kino kibe ky'okuyiga mukwano gwange zaala abaana b'osobola va ku musajja nti nzaalira musajja sikuwadde magezi mafu kubanga omusajja essaawa yonna abasajja baffe bano bumulaba tebalina formula okeera ku makya ng'ekibalo kye wamubaliramu kino ate nga ye ansa alina ndala keera ku makya zaala abaana bola nti bamala omusajja amuzaalidde naye bamala. Bwe tutunula programu zaffe zonna zetuze tukola wano programu y'embeera ne programu z'endala zetunoonyezaamu obuyambi buli mukyala obuzibu bwasinze okuba nabo mwami yanzaalamu nandekako mwami yanfunisa olubuto nandekawo buli omu yenna yeekuutiriza okwo naye sigaa nti abaami baffe nti mbavumirira nti oba babi tomanya naye namwe abakyala tulabika tusuka ne tukoloba ne tusuka okukola ebwe bitasaanidde koza oba olusi n'abaami batutya wakati wuno omwana myezi 10 maama ali lubuto naye kati saawa zino yo si ensonga si gye gguliro tuyambye tutya omukyalo ono. Madamu Stella ennyumba wano wooli awagambye ani akusasulira nnyumba? Ennyumba waliwo yali mukwano gange kale nga nninga nga ye sister wange kati ye yajja nansanga mu kisenyi namukubira essimu ne mugamba nyamba we yajja asanga amazzi nga mangi gajudde mu nnyumba gali gagenda natutta ku olwo nangamba nedda jangu zino zembadde nkuleetedde nti ogenda otugulira omwana eddagala naye jangu ne tutambula mpola ne tujja twatuuka tunoonya mpola ennyumba nga tugifuna. Landlord n'agamba ennyumba ya mitwalo 12 n'amwegayirira n'amugamba kale nkusaliddeko emitwalo emeka 2 n'amugamba nina emitwalo 2 gengenda okukuwa ko ye kale n'agamusasula era we yagamusasula n'awandiika ennyumba Landlord n'awandiika amannya mu mannya gange n'angamba nze kati nkusasulidde emyezi 2 kati egisigadde weekole ki weeyiye era kati emyezi gyaweddeko 2 Landlord ayagala ssente ze siziyina. Awe wali akabuuzo kiki kyolowooza kyozzaako? Madamu Stella wangambye nti tolina bewamwe tolina taata gyali ewaka ewamwe wo waggwawo completely baali bakuzaalawo ekisookebwako? Baali banzaalya ntonde. Tewali totale woyinza okugamba nti wano nyumba yali nyumba ya maama banaye kangende ndabirirewo abaana bange ngoba oli omukazi omukozi kandimeerimeko nsobole okugyamu obusente bwe nsobola okujjanjaba abaana bange? Mukyalo nandibadde ngendayo n'embeerayo naye nabo baasitula kati entalo z'ettaka ekyali nga tekiriiyo. Nagenda okulaba nendaba sayidi ne sayidi kale ntuule saawa eno nendaba sayidi ne sayidi nga tekiri okubanga nali ngenzeeyokko ng'obulamu bukoze ekibugaanye
naye we nagendayo ate navaayo bubi ng'olinga si gye banzaala. Waliyo mukakitaffe tatwagalirayo ddala, neera bato bange bali eno mu kibuga nange ndi eno mu kibuga, naye buli omu ali ku lulwe. Neera oli wabanga omuyambi n'akubuuza ku ssimu n'omubuuza oliwa n'omubuuza ogendako omukyala akagamba nze sigenda, n'omulala naye n'agamba sigenda, kati seegombayo kutwaliza wamu seegomba. Ate n'ekirala w'obeera mu ewake nga toyina ssente bakulabanga ekitagasa, kubanga bwakyanga nga nvuma kati nga baŋŋamba kimu nti nze saafumbirwa ndi malaaya kubanga taata mulaalo. Bagamba mbuno kati nze ndi malaaya ndeeta abaana abazaale kati babalanga gwe nazaalira ku lujja. Kati bwe ngenda siyala bana abalala bafumbirwa embaga abakola ki neera ne banga bagenze babafaako nnyo ng'olaba bafaayo naye ate ggwe nga tebakufaako. Naye obanga otuuse naye obanga olina ekizibu kya mutwalo naye kiba kya 200 tebakufaako, bakutunula ng'ekitagasa. Bwe buzibu obuli eyo kati mu kyalo. Embeera ekutuma okukola ekyotandikoze kati oyo simanyi nakumanya program gituli mu Princess Agatha era nze njituddemu. Namba yaffe y'essimu ey'obuyambi 0751 688 o 0751 689202. Kyosobola okuyitiramu ne tusobola kwanga tuyamba abantu betu bana nga tukyasiza mu program yaffe eno. Oba naawe yenna ng'oli mu mbeera ng'eno nkubirako ku ssimu nsobola kubanga nkuyamba, nsobola kubanga nkutuukirira ne tukufunira obuyambi okuva mu bantu ab'enjawulo. Fe ABS TV tweyama okubakolera ekyo tusobola okubanga tutereeza obulamu bwonna. Madamu Stella tunaatera okutuuka ku nkomekezo ya program yaffe. Njagala nkubuuzeeyo ekibuuzo ekirala. Okuva emabega omusajja we yakujjira mu ssomero watuuka n'olabirawo ddala nti omusajja talina future. Abo walaba nti talina future lwaki wamuzaalira oba yasooka okuwa essuubi? Bino byajja luvannyuma. Bino byajja luvannyuma kubanga nga maama we ng'akyaliwo akyali mulamu nga naye waali twali tukwatagana bulungi kubanga yali aŋŋamba mbu ayagala nagenda waffe ne maama we ng'akyaliwo. Era we nabannyonnyola ne mbagamba ewaffe ne woogenda just ne bakulaba bulabi taata agenda kukola ki ne maama bajja kutegeera nti nno ndi waki wa musajja. Naye kati obuzibu bwe balina tebamanyi musajja gwe nazaalamu afaanana atya. Kati omwami yatuukangawo nga ŋŋumya n'aŋŋamba tugenda. Kati yali ampadde guno omwaka oguwedde n'aŋŋamba mala okusumulukuka bulungi tugende mu kyalo. Nange ninayo essuubi gye ngenda kufunayo ku ssente. Kati saamanya oba ezo ssente we yazifuna nadduka, saamanya kiki kyatuukawo. Ayina mulina gye mwali musuubirwa nga mubala mulindirayo akasente? Ayina gye yali asuubira ng'abalayoko ku ssente. Neera we yatuuka n'aŋŋamba yampita bulungi nnyo n'aŋŋamba olaba mala okusumulukuka tugenda ewa muzeeyi tumulabe. Ne muzeeyi naye tasobola vaawo nga simulabye. Konze kale. Naye nange muli nembeera nga ndi musanyufu nga mmanyi nti tujja kgenda. Naye simanyi ekyamutwala. Nange nkyakyebuuza mpaka nakati. Omwami oyo yali talina ssimu yonna gy'oyinza okugamba nti osobola kukuba n'oyogerako naye? Ebiseera ebyo yali ayinako ku ssimu. Naye essimu natwala ebbanga nga newe ogikubako nga teriiko. Ne ssaawa eno newe bakuwa ennamba n'ogikuba teriiko mpaka nakati teriiko. Kati mufunze weetaaga obuyambi ky'omwami kyo wakitadde wakivuddeko onoonya buyambi mu bantu baffe? Kyo eky'omwami kyo nakitadde nekivaako noonya buyambi mu bampuliriza mu bandaba banziruukirire nange nsobole okudduukirira abaana bange. Kati essaawa eno ngenda kuwayo eddakiika zo osabe ku bantu obuyambi kuva ku ntobo y'omutima gwo kuba nze wedda nze nkusabira saba obuyambi
mu buli ngeri gy'oyagala okuyambibwamu kati tunaba kumala kukomengeza programu yaffe buli ali eyampuli